Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo osinzira okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza yonna gy'oli gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abali emitala w'amayanja abali ebulaayi ebunaayira abali ku miriraano wano e Kenya nammwe mbalamusizaako nnyo bannayiba baffe mwebale kutumbula mukutu guno ogwa Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati tuze twogere ku incident yabaddewo eggulo oluvannyuma lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu wa National Unity Platform okukwatibwa ku intimidatingibwa ne poliisi ng'agenda mu maaso n'okwalinga activities ez'ekibiina ng'ekibiina w'alina okuba nga atambuza emirimu gyakyo, poliisi n'esalawo okuba nga emwekiika ng'emuyingirira ng'emukuba enkokola gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gw'ate abitegedde olunaku olw'eggulo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayolekera Buikwe nga bulijjo weekiri nti twatandika mobilization tour ey'okuba nga tubuulira ekigambo revolution naddala mu biseera bino ebya mulindwa ebya general elections 2026. Kaakati ku lugendo lwe e Buikwe abantu b'e Buikwe wakati mu mulindirira wakati mubanga bamwesunze poliisi yatadde emisanvu mu kkubo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Poliisi yatadde emisanvu mu kkubo nga tewali akkirizibwa wadde okusala, era Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugumbyemu obwala ne bamukwata ne bamulemesa okuba nga yeeyongerayo okuproceedinga n'emulimu gye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tugenda mu maaso ne twebuuza kino poliisi kikyegezaako kukola, kifaananyi kikyegezaako okusiiga. Joel Ssenyonyi, spokesperson wa National Unity Platform era nga ye leader of opposition mu Uganda, agambye nti nno kusinziira nti nno ye nga munnamateeka yeewuunya okulaba nga mu mateeka abaateekebwa okukuuma eddembe n'okukuuma amateeka n'okukuuma abantu n'ebyabwe be bamu ate bebagezaako okuba nga bamenya nga batyoboola eddembe ly'obuntu. Kino lowooza kigenda kulekawa ebitongole ebikuuma ddembe okugeza ng'ebya Human Rights Commission. Tekitunuuliddwa nnyo nga poliisi buli egezaako okuba nga eyingirira emirimu gy'ekibiina kino eky'opposition ekya National Unity Platform. Lwaki baba bagenda mu maaso n'okuba nga bagiremesa? Lwaki baba bagenda mu maaso n'okuba nga bakyekiika ekibiina kino? Ng'oza kino tekiba nga kiraga kafaananyi ka kuvvuula ddembe lya buntu ku local ne ku international level ng'oba ng'obitunuddemu? Kubanga sooka olabe buli kibiina kikkirizibwa okalinga activities zaakyo as long as the government si sponsoringa si fundinga mirimu gya kibiina kino okugenda mu maaso. Nti oba boonoona ssente z'omubiri w'omusolo, boonoona ssente za gavumenti buli bagenda mu ngendo. Lwaki poliisi eba eri concerned nnyo n'okufaayo ku blocking Robert Kyagulanyi Ssentamu? Biki ebyo poliisi oba gavumenti byetayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abuulire abantu? Biki byetayagala amanyise abantu? Waliwo ekyama ekyekwese mu ekyo. Lwaki ekibiina tebakireka ne kigenda mu maaso n'okalinga activities zaakyo ne zigenda n'emirimu gyakyo? Kubanga tewali kukikosa. Robert Kyagulanyi Ssentamu wasitula ekibiina kye n'agenda mu disitulikiti yonna yonna n'atandika okubulira revolutionary mu category zonna in any way. Nze sirabawo negative effect n'emu oba siraba ng'eki gye ki-impactingamu negatively ekibiina kyonna ekirala eky'ebyobufuzi, siga oba kye NRM oba kye FDC oba kya PURU oba okitegeera gwe mukwano gwange oba kya DP. Kati siraba waaki muba muteekawo akasajja muba muteekawo enkokola okukugira exercise gy'ekibiina okugenda mu maaso. Kitegeeza ki? Nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ke kaseera aveeyo ne General Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Force kuba mubamu blockinga, mulimu aba UPDF, mulimu aba CFC. Kitegeeza bano be bantu abatuufu okuba nga bakuwandiika apology nga beetondera Robert Kyagulanyi Ssentamu ngeri gye bamuyisaamu n'okumwonoonera ssente ze ng'omuntu, kuba tulaba enfuna nnyingi ng'ategeka emikolo gye mu bisaawe by'abasasudde eyo ne bamukugira ne bamugaana okugendayo ng'ate yategese bakimanyi nti yakisasula. Wabula batuuka ku lunaku lwagenda omukolo ogugenda okufunctioningibwa nga bateekawo embeera. Kyekimu ne ku radio stations oba TV stations zabadde ajatalaga mu bitundu ebyenjawulo ng'amala osasula nga bagaana omuhostinga ng'ate basasudde ssente. Oba ekintu ekyo oba okigezi simanyi kifaananyi ki gavumenti kyegezaako tusiigira nti oba teyagala bagivuganya
eyagalayo yokka yebeekaringa emirimu ng'ebibiina ebirala tebyakitinga positively ku mirimu gyabyo. Ekyo twagala muveeyo mututangaaze, twagala gavumenti eveeyo etubuulire mu ngeri ng'eyo. Kutegeeza nti badde muwuliriza mulungi, badde mulabi mulungi nnyo. Webale kwekumira ku mayengo gano. Genda maaso n'okusubscribinga, likinga, sharinga. Jyamu mu comment section oteekewo ekirowoozo kyo gwe mukwano gwange mpuliriza. Mbaagala nnyo.